Ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa kubiri amazaalibwa amalungi eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obubaka obusigadde bwe nali bawadde ku mazaalibwa ago ngenda baddiza video gye twakola omwaka oguwedde ekyali very relevant. Njitunuddemu naye ne ngamba nze navaamu ebigambo bino so bagenda kugibateera waawo so mazaalibwa ge olunaku olwaleero boyi waffe okuvira ddala nga tukula has inspired us. Tuzze tutambulira wamu naye Ghetto Gladiator Bobby Wine tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Ebyafaayo bya Uganda bino tebisobola kwogerwa erinnya lyo ne libuukibwa mu all spheres of life. Mulimu abamu nga bali mu musical nenga bwe tugenda bonoonya kye bayita global Ugandan icons. You are one of them and wazibu nnyo wa kutuuka. So thank you for inspiring change. Thank you for inspiring the youths. Ebintu byokoze bibala ebituuse ne mu bantu gyotatuukanga. Waliwo abaanya bangi abasomye nga bagaka nsome mbeere Kyagulanyi. Waliwo abawasa agaka mpase kuba ne Kyagulanyi yawasa. Waliwo abagamba kanzimbe ennyumba nga nkyali muto kuba Kyagulanyi yagizimba. Waliwo abantu bangi abakoze ebintu nenga bonna batapinga kuggwe. So twagala kukwebaza ne tukugamba nti emyaka gyo they are not just numbers. Your age is not just a number. Your age is a legacy. Nkyakigumiza nti gye bujjeeyo nga ebintu bikyuse ojja kuteekebwa curriculum osomebweko nga bwe tusoma ku Napoleon, the rise of Napoleon, the consolidation of Napoleon. Bw'oli bw'okyuse n'ova ku bantu bye baagala then nga tukusoma nga wali eri the fall of Kyagulanyi. Naye kati essaawa zino we need to study the rise and the consolidation of Kyagulanyi. Biki ebimuyambye okuyimirirawo Kyagulanyi? Lwaki gamba nnyo ebimuyambye okuyimirirawo? Ffe abaamulabako luli omutunuulira bwoti n'abantu ba commanding nga ayimiridde ku kitebe n'ogamba naye Katonda asobola okukyusa ebintu. Ate eyo ku mbozi za bodolooza bo babimanyi nti no bo baluyita lukisakisa. Omwana alina olukisakisa oyo omwana alina muganda wa olukisakisa lusobola okubeeramu but also it comes back to a person. Webale kubeerayo Mukama Katonda ffe tusaba ekintu kimu akuwangaazi. Abantu otuuka ku kitebe awo n'olaba abantu abayimiridde nga bagamba ng'ayingira wanoga no yayimiridde n'olaba kakati bw'ogenda ate mu bantu baalabisizza bayambudde n'ogamba mwana yesiga kiwono why assess system wagwan. So happy birthday President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bisima byerere boy waffe. Omuzadde Lubiri High School Buloba Campus ly'essomero ly'abawala n'abalenzi erisitudde omutindo ogw'amaanyi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ly'ekisulo n'abava ewaka lirina UNEB Center number ku madaala gombi O ne A level. Abasomesa batendekedde ddala mu curriculum empya. Eddiini zonna tuzisoosowaza so nga liri mu kifo ekisirifu ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Library weeri ate ng'ejjodde science lab, computer lab ate nga bafaayo nnyo ku mpisa n'okutumbula ebitone by'abayizi. Sukulu fees zisoboka n'olwekyo twala omwana omuwandiise kati. Essimu noti 7 noti 6 33 94 82 oba noti 7 noti 5 46 34 79. Lubiri High School Buloba Campus obutateganya. Yagamba ati anga bwe nalaga ndi nja kutuusa nkwate mu lugendo omwana kwefu n'obuyimba zundese yone yali yankubiza empi ku site holo abulaba naye kwefu okimanyi baali bakukubye. Tulina okuddamu tukoleyo video lwakuba leero nkusanze misinde onsanze. Tulina okuddamu tukoleyo video nga tuli ku site holo nga tuyimiridde wali mu Bears Gardens nga tewali akukuba nga luli. Lindako tulayire ndako bali mwezi amalokolayira nga tewali akukuba nga tewali oyadda nsongamu naye gwe kwefu. Nina muganda wange bamuyita Gali Wangodeo ali Canada. Bwe kasaba amala okulangirira bali mwezi bwe bati nampereza message nangamba byonna bikole naye genda oddeyo okole message ye interview n'omukyalo oli gwe baali bakuba naye n'omukyalo oyo gwe abo
bambi yali atya mwami Deo gyali mulungi muganda wange so mwebale kutugoberera abatulaba soka weyanjulira abantu babuze nako bana abatulaba muri mutya nze Nakabugo Fareda ndi mukulembeze mu lukiiko lw'ekibuga Kampala kusookera ddala nebaza abantu b'e Lubaga South ne North kati bagiyita Lubaga 2 okubanga mwampadde obwesige ne munnonda ne nebaza n'ekibiina kyange ekya National Unity Platform okubanga tekyambuusabuusa mu bantu bakyabadde abatuufu nekinyipa kaadi era mbasuubiza nja kutambula nga ndi mwerufu okusinga ne bwe mulowooza nakugamba ku musululu moja tovaako Kyagulanyi otwala wanawa kati wano wetutudde nze ntwalawo zino hoteli zonna ze mutuulamu ennungi eziri mu muluka gw'e Lubaga tulina eno division y'e Lubaga naye wano tuyitawo Lubaga parish kati awo waggulu wali ekereziya yaffe Cathedral ogimanyi era nayo gw'ogitwala nze ntwalawo mpaka Namirembeera togiye Wakaligo yonna ntuukayo ne Wakaligo tu sibanga omanyi mulonda bulonzi namutiikinga bampa nze obululu obwange abantu bonna bampa kubanga banvuganya babanaziro nga nyina 10 boba oli Wakaligo bampa era babuuzanga nino genayo mbakyalira abantu bewamwe bakulu nnyo ssebo omanyize waswa saalonda kati kato ayinza okuba muno mwateetegereza ayinza n'okubanga yakutiiki nga n'akalulu yali akanoonya nno kubanga osanga abantu bonna nga bakakuyege mu kalulu kaffe naye nga mbeebaza nnyo okubanga mutusigala nga mutulinamu obwesige ne mutulonda ku lw'ekibiina kyaffe soka ombulire okuva le nakuleka bamaze okugaba kaadizi kampeyini nga zisimbudde kampeyini waziyitamu otya nakulabako ku kampeyini emu enateete nalinze ku kampeyini y'abalimu ezo nenkulaba neŋŋamba baaba kati waliwo omusajja yaŋŋamba omukazi oyo singa bw'ayogera bw'akola singa talina waali mbw'oyogera mpola mpola naye amaanyi genteekamu nga nkola kati ekisinga obukulu twawangudde akalulu wadde twagudde wadde twabbiddwa akalu ke twadde tusinga okwetaaga aka pulezidenti ekisingira ddala n'obukulu nti pulezidenti waffe saagala kugendayo kubanga bwe mbigendamu olumu bintawaanya obwongo simanyi obwongo bwange tebunatereera bulungi imanyi kati pulezidenti situmanyi waali kintawaanya nnyo naye ng'ekisingira ddala obukulu road mayor gwe ntambudde naye yawangula ffenna ne tuwangula bannaffe abamu akalulu baakabatwalako era tubasaasira omanyi kino bakiyita kisanja kubba kalulu eyakiyiseemu yamanyi bwali ennaku 3 ng'oli wali entinda weebase Kyambogaawo olinze bakulangirire ate nga bw'owulira abakaaba emiranga wali obadde mu ddwaliro ng'olina omulwadde omuyi n'owulirayo omulwadde afa baba oli aba yakabika maama ono n'abika omwana kyetwabaddeko eri wansi ono olingizayo nga basiba keesi bagitwala ekino ekiri mu ggwanga lino sikirabanga natuuse n'okugamba ye abantu lwaki babeera mu by'obululu n'olaba abantu nga bakaaba baziirana naye nga yafudde eno ng'abantu kubanga abantu baffe essanyu balitandikira ku polling station olaba ababoda nga basanyufu olaba abantu abalonze nga basanyufu nga babala akalulu ka Kyagulanyi olaba abantu bonna nga basanyufu nga babala obululu bwaffe naye omanyi ekiruma n'omala okukajja eno nga buli polling station ogiwangudde n'otuuka eri omusajja n'agaana okukulangirira n'akuteeka mu kyokusatu oba mu kyokubiri nga naye ku ground wavuddeyo gw'okalina ng'olumu n'omuntu omusinga obululu bungi kye nalabye wali sikitegeera buli muntu bamulangiridde omutima teri muntu ayinza kulimba simanyi nti omutima gwe teguliiko bukosefu kuba abadde mu kalulu ku bye nalabye ne gwe balangiridde
ngamba aba opposition kubanga bba NRM omuntu ajjanga wa mukaaga n'atula wali nga mukalu nnyo ate nga mumalirivu n'atula wali nga akugamba nze nkawangudde ate nze kunnangirira kati ne mwetunulako nze Mungu yakintaasa ekyo naye nalaba amaziga g'abantu kwefu nze Mungu yakintaasa nampa obululu bungi nnyo ne mbawangulira ku ground nga teryangoberera naye nalaba okuzirika kw'abantu mbwe omusinzako obululu 200, 300, 400, 1,000 kati nze mbamba singa mutwalo n'okusoba kubanga mbana gumu 2 nga nziriridde ayina 1,500 kati mutuufu ne baba nabba polling station nnyingi nnyo ze balina okugenda bakyusa obululu ate kitali kituufu naye wano obwedda bakwata polling station 5 ne baziteekako obululu 6 ne baziteekako obululu 4 n'olaajana babba polling station 3 ku 5 obwedda ze babba abantu bululu 3 oli yafunye 30 ne bamuwa 330 ne bagenda kulala we yafunye 14 ne bamuwa 140 nangena nga yeeyongeza we yafunye 20 ne bongerayo 2 naye nga 0 zikola kinene wali era ng'omuntu eyalese gaapu ya 0 yabbye akalulu kubanga yabadde tomanyi wali bateekako 00 omuntu wafunye 0 wano bamuteekako 00 kati wano kye bakola ku dyala zaabwe bwe bawandiika tebakola ki tebakamala balekawo gaapu mwene ezaabwe ziri fayino ate ku luno isi yabadde ne dyala nga nnyingi ekitabadde ngawo ng'ebibeera mu bookisi bwe biggwawo era balaga nti dyala yafudde bufi naye kati babadde ng'oli asoba n'okuba n'akatabo ka dyala ng'omuntu bw'ayimirirako n'alaajana nga bamugamba ng'oli agamba ne dyala endala esigaddeyo afuba okulanga dyala 2 ye zaalina owa electoral commission zifaanagana nga neno gy'olina yo yagikuwadde n'olaba amaziga nyina kansala omu owaffe w'NUP kati babbi omwami naye kansala waffe omukyala yabadde ne dyala fomu ze zonna nga bazisoma wali naye ng'ate ye zaalina wano basoma birala nga nawali waliwo birala badde avuganya ne Katongole Julius kati ne mugamba nti kaakati bye basoma wali ebibyo ate wano nga si bye tulina nangamba kati we yafunye nga 60 nga bataddewo 160 ne mubuuza ekintu ekyo nangamba kati ate bwe naakomplaininga ng'ate bampadde nnyingi ono waffe nangamba bampadde nnyingi ne muga waliwo ensonga lwaki bakuwadde nnyingi wateekwa okuba waliwo ekizibu ekirala kigenda okujja dyala gwe gy'olina wano kubanga bwe basoma dyala gy'olina nga tezifaanagana oyimirira n'ogamba n'agamba bwe naayimirira bayinza okubba akalulu kange kandi eyo we basomera nga banzibye nga nnyimirira naye kasaba kyasoma nga bo basoma bingi kaŋŋume so obwedda bwe bafunye dyala nga babbye Katongole Julius nga bakwata obwono kansala waffe nga bwe bawadde oli owaabwe bwe bawa n'ono bwe bawadde oli owaabwe bwe bawaddenga n'ono kati naye tetulina kkooti ntuufu kubanga ate Lord Mayor tebaabumuwa okitegeera Lord Mayor ono bwe yayina yamusinzangako 3, 4, 5 kubanga baagabanga obulonda 3 baagabanga aka Lord Mayor ne bagaba aka kansala omulenzi direct kansala ne bagaba ak'omwami kati kitegeeza nga bw'otambula mu layini ogenda n'obuki n'obubaloti 3 kati kitegeeza bano bayongeramu polling station olunaku lw'abantu balonda abatono kati wali wajja nga waliwo bo we bafunyenga ne 400 naye tetulina balonzi bwe balonda 400
n'okufuna ebibiri by'abalonzi ondativeridde nga si kyangu. Omwana yagenda okutunuulira nga obululu bwe bamuwa wali n'otunuulira n'eddyala z'alina wano ye ze yataddemu ssente ze yakuŋŋanyiza nga byanjawulo. Kati ne tumanya kati kibba bululu kubanga gwe baatandikirako. Katongole yali taliiwo, twamukubira ssimu nga baamugabe bagenda mukwata. Tumugamba jangu n'ebintu bye bagenda olwo batandise okubala obubwe. Kati Katongole yagenda ku polling center n'ayuza DRA form. Yasanga baazijjuzizza dda. Mateeka tekikkirizibwa. Kati n'agijjako ba presiding officer n'aziyuza. Kati oguba musango mbu yayuzizza gundi document ya gavumenti. Kati okulonda konna kwagenda okubaawo nga ne baagenti abamu baba yodde. Kwe kutandika okukola ebyo ebintu. Kati ne tufiirwa akalulu ako bwe tutyo. Naye bali mu kkooti. Kuba kkooti bw'eba y'amazima esobola okuleeta obululu bwa Lord Mayor n'eraba baani abaalonda, n'ereeta abw'abakansala n'eraba. Tezibasobola kubanga bakansala balina abaabalonda bangi nga bakubisaamu aba Lord Mayor emirundi ng'ena. Kati ebyokulonda tebiri mu nsonyi. Ekyo bwe kyali. Ate ne tutuuka waliwo baba basoma polling station nga buli muntu asiba olubuto. Ate nkubuulire ekyali wali okujjako nga ababaka ba Parliament be badde okutaasa bakansala. Embeera eyo yali wali nga ofaanana bufaananyi bubi ne bakubba. Kati nga teri muntu buli omu atya kuba n'abeesimbyewo okubaako kyayogera. Wubaako kyayogera amagye eddakiika emu nga gakusitudde dda. Olutabalo lw'akalulu luno kwefu. Twali ku Ttale Center okuyingira ekiro. Ne basooka bakkiriza abaagudde bonna oba baalinanga ne lisiti zaabwe. Nga bw'ojja ng'oliwo NRM ng'oyingira n'abawagizi bonna ab'e NRM. Kati munda ne wajjula. Nyolako nti nno nange nabadde candidate okukkiriza okuyingira. Ng'eno obululu bwe baabukyusizza dda. Twalina essanyu ly'akatulu kaffe ak'obwa Lord Mayor kuba twali tukaagala nnyo. Gye twayitamu kafuna obimanyi bingi. Naye nga bw'otunuulira engeri gye babbamu bakansala nga bagamba baagala bwa sipiika bwa bitundu. Baagala obwa sipiika bwa KCC, baagala obwa sipiika bwa Magombolola. Balina okubba buli gwe balaba nti basobola omubba mpaka lwe banaaweza ennamba. Twamaliriza mufunye kwa kansala bano. Tuli 18. Kansala ne bamba kansala mega. 34. Lord Mayor wa 35. Kitegeeza mukati muri 18. Muba musinga obungi. Ffe tusinga obungi. NRM ina muba mega. 16. Then abasigadde ba independent. Atawo namba obajjawa. NRM ina ebina bibiri mu kansala. Byokka temuli kirala. NUP 16 NRM. Temuli balala. Era mu mweronda mu sipiika. Kati sipiika kisegeeza mu muwangu. Tumulina. Naye waliwo lumu yali ludda waje nalaba bakansala be NUP nga bangi ate ne babakuba akaluko bwa sipiika. Yali Lubaga. Kakati era kanso yalimu abantu 60. Lubaga ku division. Kanso yalimu abantu 60 kati olumu ebintu byakamyufu bino. Bomala kati NUP ogisaasira yayita mu bintu bingi embeera yaliwo. Tetugezesa bintu biwedde na bino. Sikiwa nti ku luno NUP ina MP gwe yawadde kaadi ng'egenda kwejjusa lwaki yagimuwa. Kyendowooza byaluli byali omuntu tomumanyi ate ayingidde ekibiina kiguddewo wanuwi ate weetaaga ba candidate. Ate kikyo banyini kyo baba bakyagala ate muli mu kkooti tebaasetolinga nga kugamba okukola mulimu gwe bandikoze omutuufu. Naye kati ndowooza baafunye obudde obumala. Baafuna obudde obumala abantu okuligyessalinga okubanoonyerezako ku gulawundi okutunuulira gyenvudde waabwe baafuna obudde obumala. Omuntu yennyini yanaaba yeeriddemu olukwe. Kuba bali baakola ogwabwe ne balowooza nti you are the best. Kikyolaba mu kisanja ekiddako nga bali mwezo ye meeya
ndabawo ebintu bingi okusookera ddala amazima mu nkola y'emirimu. Bali mwezo musajja wa mazima nnyo, tewajja kuba nkwe yonna. Kwefu ekintu ky'otaasobole olina okubuulira abantu nti kino sijja kisobola. Okitegeera? Okusinga okuwanika emitima gy'abantu ne balowooza obayambye ng'ate n'ebbali okola kirala. Ekyo nze kinkola bubi nnyo ng'omuntu. Ate bali mwezo takirina. Kati ennaku ezo walaba bavuma bali mwezo nga yakawangula. Baamusesebbula. Yagenda ewa Pastor Kayanja. Waaw, kanisa eryawo. Kati yagenda ewa Pastor Kayanja. Ali mugenda nga yeebaza mu ekereziya, Sunday twabadde Lubaga, agenda yeebaza. Ndowooza kati tugenda kubeera enkya ekibuli, agenda Namirembe, tugenda twebaza. Kubanga abantu baatuwa akalulu ab'eddiini zonna. Nze ndi Musiraamu, naye kumpi Abasiraamu majority balonda bali mwezo. Abakristaayo balonda bali mwezo. Abakatoliki balonda bali mwezo. Kati twebaza abantu. Ate abantu basinga okuŋŋaanira masinzizo. Kubanga tuyinza obutasobola genda mu bivulu kubeebalizaayo oba n'oluggi ku luggi, kuba ne mu kampeyini olumu kukola ki ku luggi tusuubira kubeerayo nga tuli mu buweereza. Naye bwe tuba tulina kyansi ebeebaliza mu masinzizo kyanguwa. Naye yali agenza okusaba, omanye eyo kanisa eyo ebeera ku live nga basaba. Kindowooza Balamu yalaba wali ku live yaabwe ku TV, n'alaba nga bali mwezazze naye najja. Yali programu. Simanyi oba omusabi asaba programu. Naye yajja. Kati ekibaawo mu kusaba, abantu basabirawo ab'eddiini ab'ebibiina byonna. Ate bw'obeera munnabyabufuzi osukkulumako olumu ku bantu abalala, osobola okutuula ku mmeeza ya pfaaza. Obadde okimanyi? Ne Papa asobola okukusembeza wano kwefu. Papa nsembeza, sobola nga nze Farida, naye nze Papa asobola okunkwata mu ngalo gwe nga tonnazikwatamu. Akafo ke bampa ak'obwa kansala. Aweebwako enkizo. Kati bali mwezo okusaba bwe kwaggwa mu kanisa. Pastor n'agamba tufuneyo ku kifaananyi. Ekisooka ensonga eyatwala bali mwezo alina obwennyamivu ng'omuntu, era sipiiki zo ziwulira. Talaba pulezidenti we, tamanyi mbeera gy'alimu. Kati nga bw'aba alina obusobozi obugenda mu kanisa okumusabirako n'okubuulira kanisa nti bannange twafuna ekizibu, weewali abantu abangi, musabire ku pulezidenti waffe ali mu mbeera ki eyawambibwa, kubanga amagye gajjudde awaka, ogalaba gali ne mu kifulo esembayo waggulu. Tali mu mbeera nnungi ne famire n'embeera gye baayisaamu maama wagiraba. Bukyanga Pastor Kayanja aggulawo kanisa ye, tayogerangako ku nsonga y'opposition, tayogerangako ku nsonga. Olunaku olwo bali mwezo lwe yagendayo, lw'ebigambo Pastor Kayanja bye yayogedde nembisevinga mu ssimu yange nga ne bwerigwa nsigala mbirina nga mbiteese ewantu bwe bina okubeera. Mbiteekewo ng'ekijjukizo. Kubanga waliwo kyabadde nga tayogerangako neŋŋamba nti kati ayogedde kyenjagala nga nze. Naye kwolwo bali mwezo lwe yaliyo. Pastor Kayanja yavaamu ebigambo ebivumirira gavumenti ebibi bye yakoze mu kalulu kano. Tekibangawo. Kitegeeza bali mwezo atugattako kinene. Kano ke kalulu kewalabye abalokole kanisa zonna kiweerako obujulizi nkubuulira. Okiweereko obujulizi. Kanisa ezisinga nga zoogera obubi obuli mu gavumenti bulijjo tekibangawo. Naye yabadde aboogeza era bali mwezo. Kubanga bonna babadde bawagizi be. Olunaku lwe yagenda okusaba Pastor Kayanja statement n'agamba nvumirira olw'embeera eyabadde ewa His Excellency Kyagulanyi. Okuyingira mu maka ge security ne mugituusa kwe ebyo byava mu Pastor Kayanja tabyogerangako bukyaggulawo kanisa ye. Naye omuntu ayinza okubaabulamu omuntu amusemberedde okwogera naye. Ekitegeera kyava ku kiri nti bali mwezo yamuga ngenda kusabira awo taata. Era n'amugamba nti nsaba ne bamuwa omuzindalo okwogera.
naawe obujulizi ku mbeera namugawa obujulizi abako bawo obujulizi naye yawa obujulizi bwa campaign naawe akalubwe kawedde ne bakaba n'amaziga abali mu kkanisa kitegeeza ne mu kkanisa eyo mulimu abantu abalumirira eggwanga naye abantu bulijjo tebakiraba abantu bulijjo balaba nti buli alimu eyo kkanisa si wankyukakyuka ffe kye twalabye nti tekiriyo era twagala ddeyo abeere nga ddayo ffe pulezidenti waffe abadde nga n'ekigambo nti abantu tebasobola kutegeerera lunaku lumu ate nga naffe tukimanyi nga yengeri gyakyusaamu abantu era omuntu bw'aba nga akyuse mumuleka n'ayingira tubadde ne bannaddiini bonna aboogera ku nsonga tebaatandika lumu leero buli lwo tubadde ku opposition ng'olaba leero gundi yayogedde obulungi ne tugenda ku ndala ng'ate yayogera obulungi leero luli akyuse kati kyova olaba ffe omuntu bw'avaayo n'ayogera ku eyo ensonga nga tuwulira yeebadde yeetaagisa okwogerwako ekiseera ekyo tumupuleyizinga naye era olaba ne Kanja bwe yayogera ebigambo ebyo era baamuvuma nnyo ne bagamba bulijjo oli luddawa abantu tebasobola kutegeera lwe lumu ensonga tekisoboka ekyokubiri omuntu ateekwa okubaako amuliraanye gwalabirako bwe tunyumyamu wano emboozi nekwata ku munoga awalabye gundi naye omuntu ayinza okuba talina na bamuliraanye bayogera ekyo nga bamuliraanye bonna baga nti Kyagulanyi keebuzizzaawo bakitwalanga ekyomuzannyo ekitegeera nga abo abamu bakulaga bulijjo bebeefuula nti b'opposition kati nze ebintu by'abantu olumu omutima gwange mbatunulira ne ŋŋamba ono oba anvumye naye ekituufu nywerera ku mazima bw'oba otunulidde bali mu ezo n'okugenda kwe wa Pastor Kayanja n'obuulira ebirungi ebirimu kati bano abavumirira ate Nsibambi okugenda ewa Museveni byanjawulo bitya kati okugenda mu kkanisa okusaba n'okugenda ewa President Museveni ng'ogenzeeyo ebifaananyi ebyo tebiba kufuluma kuba tebyavudde ku simu ya Nsibambi osanga tetwanditegedde eba kufulumya olumu bifaananyi naawe nga tomanyi nti banfulumizza ne weekaza n'otandika kwekaza oba okitegeera nze agenze mu ekereziya erubaga okusaba nentuula wano ne watuulawo sekandi eyali vice president okitegeera wano ne watuulawo Nabbanja mu ekereziya ndaba nga ataba na musango bifaananyi byanjawulo kuba abakulembeze mu ekereziya tebabaawula era badde batuuza wano pulezidenti wange Kyagulanyi wano we batuuzaawo omwami sekandi wali ne batuuzaawo owekitiibwa Katikkiro okitegeera mu ekereziya bwe babatuuza tewaliyo obutebe bwa DP na NUP naki kati kyekyalema abantu okwawula ekyenjawulo nti oli agenze wa Museveni oli yagenze kukola ki mwami Nsibambi ebigambo bye bituyambye nnyo bwe yabadde ayogera n'ayogeza obusungu wabiwulidde yagambye neewuunyizza leero pulezidenti atuwadde obudde 2 hours bulijjo atuwa obutayimu butini nnyo kati Nsibambi gw'obadde okimanyi nti abadde afunayo tayimu n'atuulako ne mwami Museveni bwe tebandikutemyeko omukono naye mu njogera yagambye nti pulezidenti leero atuwadde obudde nakyewunyiza nnyo 2 hours bulijjo atuwa obudde butono emirundi gye twakamu meeting abadde atuwa tayimu ntono so nze nabuulira abantu nyina abantu b'entrust nga wano mu ggwanga okusinziira ku biza bibaawo ttiimu eyo gy'olaba kati evuma nnyo Kyagulanyi yavuma Besigye owulira nga buli Besigye bw'avaayo ne yeekalakaasa ku kkubo nga bagamba Besigye ali mu kuttisa abaana ba Buganda wano Besigye amazeewo abaana ba Baganda lwaki tagenda Mwankole lwaki Museveni bwe yali awangula obuyinza teyagenda State House n'agissa Mwankole engeri gye yali omunyankole kati abannabyafuzi abaliwo okuba nga bo baseketerera omuntu abazze akakabinja weekali nga bwe nagamba waliwo abalowooza nti ffe tulina okubaawo
ate abamu tebalina nsonyi atula ne ku kamera yo wano n'agamba tubadde 7 tubadde abantu 7 ffe tuyimirizaawo eggwanga lino mu opposition nga ffe tugikwatiridde bwe tuti kati yasigadde omu wawuliddeko statement ye kyannumye ne ŋŋamba naye baka atusigadde omu naye tebalina wadde omusika gwe bagaa nti neeyumiriza mugundi gwe nalese enzimbye abantu 7 emyaka 25 gye bamaze mu bukulembeze tebalina gwe bagamba nti gundi ffe twamuleese era tumwenyumirizaamu okitegeera kakati bo baali 7 nga bazze kukola ki bavuma abalala n'obuyinza tebabukutteeko wadde ogaa nti babukutteeko ate gwe babadde bagamba munno bo be bamulwanyisa ate gwe basiiba bakukuta naye abaweeyo ku bufu okitegeera ate bano abamulwanyisa batereze eggwanga ate bo be baliko be balagira ddala nti bye baliko wano tewali opposition kati bba ate singa be twayimirirako kati singa tuli ludda wakkwefu obwo 7 singa kwe twali singa tuli kuki nsibambi katumalire ddala ompendowooza ku bintu ku bigambo bye yayogedde eri abalonzi be balonzi mubakolera naye omulonzi n'akumma akalulu n'otoyitamu kati nsibambi ye nga bwe wawulidde bwe yasazeewo n'agamba ebintu byonna anti nsibambi kyataategedde bulungi ateekwa okutegeera omubaka wa paalamenti akola ki nga bamaze okukulonda si munnamateeka omulimu gw'omubaka wa paalamenti ki kati ebirala byonna byokolera mu mulimu ogwo tewali abaabikukase naffe abali eno eweeru w'obbikola tetwetaaga bbikola ki kubimanya okitegeera babadde mu kalulu buli nnaku babagamba teriggulirira baki balonzi kati olwaleero ali mu kukaaba abalonzi babi nnyo batutte ebintu abakoledde nnyo bwereere kitegeeza bulijjo agulirira abalonzi lwe bamanya nti obagulira ekyokubiri buli lwowa omuntu ng'olaga omuyambye ennyo nnyo nnyo ng'era gwe wankomeredde teri muntu mulala kyokoze ayinza kukikola nti bwe bijja okubeera Nsibambi yali talina kuba mukulembeze Nsibambi yalinanga leediyo yaffe kwatuula ng'avumirira abantu abasaba obufoofufu ye yali politics we nga agenda ku leediyo nga yeewuunya omusajja ye omugagga lwakeera ku makyamanyirwa omulonzi agamba nga nze siba kumanyirwa balonzi kati nkeera ntya ngende nsaba omuntu akalwa mmanyiire era nze nali simusuubira nti asobola okwesimba nagenda okulanga ayingidde ebyobufuzi era nabuulirako munne ngamba ajja kumalira awo tasobola butabavuma nze nali simanyi n'ekisanja n'akimalako nga mmanyirijja mutama aveemu awo wakati naye bayambiddwa ekisanja yakimazeeko naye nkulayirira ne we yagenda n'agulira omuntu wakatipa k'amazzi ajja mugamba ojja kumpa amazzi gange naggulira ye yajja mu bintu birala nnyo nga talina bibaamu musajja muyivu abali mu mateeka abasinga yabasomesa kati ekisooka aba mu byakwewaana alina ebyapa kati ffe bannabyafuzi bapya n'okulaga ebintu byabwe kati ye Nsibambi agamba nze temummanyiira nagenda okusimbawo naleeta ssente mu nnyonyi nga tezijja namu okitegeera kati osanga ate omuntu bw'atyo yeyandibadde omutuufu okubanga agenda kuyamba abantu naye abantu bajja kugaana okulonda omuntu omugagga bw'atyo azze n'ebintu ebingi kubanga olunaamala omulonda ng'ebintu byabikwata abikola ki ne byabasanze nabyo abitwalira kubanga bw'ojjayo amasannyalaze n'emiti gye wasangamu ogenda nagyo gye wasanga oyinza okugireka kubanga layini si ye yagatandikayo kati gyonna yagenze nagyo abantu ebyalo byagambye ffenna twazikidde bw'otwala transformer gye waleeta bw'omala okuleeta transformer mu kitundu kitegeeza n'abadde talina interest y'amasannyalaze akakola ki agenda n'agagula era obwedda agamba kimu nze lyali ttaka lyange nze naleeta amasannyalaze gange basinziiraawo ne bagakola ki naye nga looya ng'alina okimanya nti bw'oleeta ekintu nga kya gavumenti bw'osaba amasannyalaze si property yo amasannyalaze property ya gavumenti okimanyi amasannyalaze g'okumuti gwe ewuwaawo gasobola okukuba omwana wo n'ogenda owaabirawo meme n'ekusasula munda mu geeti yo oba tokimanyi kyekitegeeza nti eyo sigago wagayingiza naye waliwo abagavunaanyizibwako
buli nsobi yonna ge gakola oba gakolebwako amasanyalaze sigago kati bwoga nti nze ntutte transformer yange simanyi tuttewa transformer era bano be balina okujaloketinga nti eyo twagigaba Kakuuto kati gwe tolina buyinza bugamba nti eno transformer yange njagala aluwa okitegeera tebakuwa namba egitwalayo ogamba otya nti iyo yagamba nga yeewunya abantu ekizibu kya Uganda wano kati mu nsi ziri ez'ebweru omuntu ebigambo byayogedde bwabikyusaamu abantu bateekawo embeera alekulire obadde okimanyi ekyo mbawulira kati wano e Uganda munnabyafuzi wa wano ajja n'ayogera kino olwaleero bannabyabufuzi ba wano leero ayogera birala n'oluddako n'ayogera birala abantu ne baba nga tebamufuddeko abantu tebajjukira na biri bye yayogeranga okitegeera naye ng'ebigambo omuntu byazze ayogera bikulu nnyo eri abantu okuba nga babikootinga era kyova olaba obutabo tubusoma wano obutabo n'ogamba nti gundi ye yagamba bwati ne bwati okitegeera kati ebulaya bw'okikyusa bakukebera n'obwongo yagamba nti bwe kiti lwaki leero ayogedde kati wano tekiriiwo yaganze sizinira sigenda kuzina mazina olunaku olwo abantu bwe bamugjamu obwesige ne bagamba ono takyatuula ku mmeeza y'abantu bategeera kati wano tekiriiwo kanso yammwe eri mu kuggalawo ekisanja kino we twasembeddeyo teyatudde sipiika Zaala Luyirika n'agamba bintu byadde tebisobola kutambula kuba kukola muteweze kiki ekigenda maaso mu kanso ng'emala kati wabaawo ekizibu kanso ekyatambula eggwako gwakutaano era abantu abamu bamanyi n'okubanja bali mwezi ebyokukola kati tebamanyi kati kyekiri e Uganda omulonzi alonda lwalonze amanyi oyo lwatandika okukola kati Lord Mayor Lukwago kyali Lord Mayor mpaka gwakutaano bali mwezi agenda fuuka Lord Mayor mu gwamukaaga n'essaawa zino atali MP wa Nakawa akyatula na mu parliament atula mu parliament era avunanyizibwa ku biteesebwa eyo tavunanyizibwa ku biteesebwa Lord Mayor bali mwezo tavunanyizibwa ku biteesebwa Kampala kati mpaka ogw'omukaaga nga atandise kanso kati abalonzi tebakimanyi kati kanso y'eggulo yabadde ino okubaamu Lord Mayor ne executive ye ne ba councillors Lord Mayor ne executive tebaalabiseeko ne ba councillors abamu kolamu yaffe ekolebwa abantu 27 kubanga mu kanso tulimu 54 kuluno kozi baba tema kati mugera ko basatu kuluno baba tema tuli 35 sazo muri 5 mu 5 tuli 5 mu 5 kakati obuzibu obugwawo abantu tetwenkanya mitima obuzibu obugwawo abantu olumu akalubwe kagwa abamu banafuwa abanafuwa emitima ekyokubiri abantu abamu balina ensonyi Nyane gwe mpulidde gwe sinnakakasa gange bamututte mu ddwaliro lijjanja b'emitwe kati abamu omuntu atabuka omutwe kati abantu abamu bakyali mentally sick embeera gye bayitamu eriyo omuntu nga mbulamu bwe kati folaba mbusiramu oba n'okukkiriza okitegeera oba n'okukkiriza nti okufa kusobola n'okubaawo kati abantu abamu tebakimanyi nti okufa kubaawo obudde bwonna kati abantu akaluka mukuba nga takkiriza nti yabadde waggwa era mu campaign nze nabuulira abanengamba nze abantu abamusogera nabo byakalulu nga tuli mu campaign kubanga musobola okukayana ne musulawo nga gwolaba yasinga obunafu naye nga gamba nakamaladda kati kye tuliko kanso tesobola kwanguwa kubanga ate nga byebizibu bya Kampala byo tebituula byo bisigala bitambula ate mmwe be balonda kati speaker yayise kanso kubanga waliwo ensonga eziriwe z'abatembeeyi twafunye ekizibu kyajja timiso bakalu yakabba konna bubbi yalangirirwa obusungu alina bungi olaba wano e Lubaga wentudde teri munnabyafuzi gwe basobola kulonda nnaku 3 days after election ze n'agamba obwo obuyumba bonna mubumenye ate mmwe abali awo bonna mu obwo obuyumba mugere munoonye gye mugenda taliiyo wabaawo ekisungu kyayina
Temwagala kibuga kitereevu. Ekibuga tukyagala nga kitereevu. Miisa y'omu ku baleese obuzibu mu kibuga ekyo. Kyobola ngamba bannayuganda bateekwa okuba nga bakootinga ebigambo by'abantu. Twateesa ne tugamba kubanga tulina abantu be tujjako omusolo mu kibuga nga KCCA be b'amaduuka abo ab'ebizimbe. Naffe twagala bakole ssente. Era tewali munnabyabufuzi kuffe agamba nti twagala abantu babeereko ku nguudo nga bajjudde. Naye ensonga yaffe eri nti buvunaanyizibwa bwaffe okubateekerateekera. Miisa yakwata abatembeeyi n'abasitula n'abatwala ekkololo n'ayita Pulezidenti Museveni mu kampeyini babasakire ssente zaali zaki abo bennyini be bali mu kugoba n'abagamba abawadde bakolerewo sizoni bakole n'abantu abalina amaduuka munda agaali tegakola bavaayo munda olw'okuba bafunye gundi eyo ne bajja ne bakola fe abatembeeyi be twali twogerako edda si be bano kati abaliwo osanga kati omutembeeyi nga ayina ebintu ebibalirwamu miliyoni 10 ali ku kkubo Miisa yabaleeta kubanga yakoze ya anawusinga n'agamba tukkiriza abantu bakolere ku kkubo okitegeera mu piriyodi eno eyakalulu tetwali mu Christmas season ya byebimu era yali ali kalulu kubanga okuva akalulu kabeerawo yandibagambye mbakkiriza okukolera ku kkubo okuva nga ennaku z'omwezi 5 Desemba mukaveeko nga 25 yabagamba mugende mukolere ku kkubo season eggwako ddi ye gye yabala season ki gyatawadde time limit okutta abantu abaali 15,000 oyisa abantu bonna badde ku nguudo bavudde ne maduuka gaabwe akalulu kawedde obadde obasomba bw'obatwala be basooka mu butebe kukubira enduulu wabalabye abatembeeyi nga bawa obujulizi kyanyiiziza kwefu abo abasajja atubonyebonye nabo ffe batusibako ne batusiba ne makomera walabe wano nga tugenze mu komera abakazi abakulu ne speaker oyo n'abeera mu komera ekigo omwezi mulamba tuli basibe bannaffe abasajja nga bali kukitalya bakansalas lwa batembeeyi abo naye beewanisa bali ffe Miisa tukoledde buli kimu nawulidde obusungu abo abasajja bennyini abadde mu mawulire nga tubadde tubeera nabo tubaga katulabe bwe tubateekateeka mwogera kino enkeera ne badduka ewa minisita n'abagamba abo opposition temubawuliriza tugezezzaako okuteekateeka abantu abo ng'abakulembeze naye obuzibu bwe tulina bwakalulu na ssente kubanga neno period mulinawo enteekateeka y'ababoda n'abatembeeyi ababodaboda abo gavumenti ye batadde kubanga tebalina parking okitegeera tosobola kubanga ekyettunzi mu ggwanga kyoyina kuyingiza bodaboda nga zosinga okuyingiza buli nnaku gwe nga toyinaako wogambira nti kati ze tulina mu ggwanga zeetaaga n'okuteekateeka zisusa obungi sitowa za bodaboda zijjudde poliisi zijjuddeko bodaboda enguudo zijjuddeko bodaboda container zonna eziri enakawa zijjuddemu bodaboda okitegeera kati ogamba mbateekateeka muve ku nguudo ziri zoli mu kuyingiza zo ozireeta kukola ki ensi yonna bw'eba ne bizinensi wabaawo bagibala bodaboda teziringa ngoye okitegeera nti engoye waliwo abadde tayambala leero n'ayambala naye bodaboda sooka otunuulire eziri mu katale ziri mmeka ezitannavugibwa ku kkubo kati enteekateeka mwe mwagala ebeera etya twagala gavumenti n'abasecurity bave mu bodaboda owa bodaboda oyo kwefu asobola okutta ng'omwogeddeko kubanga gwoyogerako gwe tomumanyi buli ali mu byokwerinda nga munene mu ggwanga alina akabinja ka bodaboda buli ali mu byokwerinda mu ggwanga alina akabinja ka bodaboda ffe tubadde tukola ordinance ya bodaboda naye nga muba mubayise babawe ebirowoozo
kubanga misa ne bwabagoba tewali tteeka mu abagobera oba mu abateekateekera etteeka kesisi yeyina oddikola lye bayita ordinance eyo gye tukola mwe muba amateeka ge tubaga agabafuga mu Kampala agabakkiriza nti banaawa omusolo agabakkiriza nti banaakola ki naye kakati tebayina n'abatakisi tuli mu kukola eyo ordinance tugikoledde nno emyaka egyo olw'ensonga muyita ababodaboda ne bagamba leero beegasse muba mumaze obbakumakuma kati nga bakkiriza byonna bye mugenda okuyisa be babibawadde ne wafubutukayo ekibinja ekipya ne babasanga mu meeting n'abaana abalala ababoda mwe mutudde nabo nga mubeebuuzaako ne bagamba mukiikirira ddi ababoda ne beekuba ne batiirika emisaayi awo ne muyimiriramu emyezi abo abeekubye ne babayola ne babatwala ekyankwanzi mubagenze basomesa bagenda okuvayo nga balinga basirikale ne mudamu ne mutuuza meeting ne muyita ababodaboda ne mubagamba kakati abatakisi twakkirizigana nabo nga buli kimu kye tugenda okukola okitegeera bagiyita transport ordinance eyo kakati gye tukola kati abatakisi ne bategeera era ne batuwa n'ebirowoozo byabwe ne tubiteeka mu ordinance ababodaboda muba mwakamaliriza kino ekibinja nga wafubutukayo ekirala baba taxi tebali mu bibinja ate ekibinja buli ekijja boolabanga abavuga boda baba ne pisto gye mumalira olukiiko buli kimu kibaako abagendo kigaadinga toga bituufu ye aluga nti boda balinamu maama nze nali sibimanyi nange mbirabiddeawo mu kesisi kugamba neewuunya oba basaasira olowooza bantu bannaku ba bulijjo oba oliawo ng'abawanvu banene bajja mu meeting bamenyamenya obutebe bonna obuli we mutudde nga bonna babukutula kyokka kwero mugenda kukola mutya ati ekiriwo chini ya moyo nanga bwetambula kuva ku minister okutuuka kubaka misa itagenda kudda ku minister there must be a working relationship between misa bwabanga yakkiriza misa bwabanga yakkiriza nti ddala yawangudde akalulu ateekwa okuteekerateekera abantu nga naffe bwe twawangu ffe tuli bakansala ye ddala yakkiriza yagambye yemupi wa Kampala agamba omulondi agenda kubanga ebbanga lyamala mu bukulembeze talina kyagenda kuyamba abantu agenda kuba bagamba bugambi mugende kubanga ffe abakulembeze ekitulondesa kuyamba abantu bano bwe batulonda siffe tusinga obugezi ennyo ku byalo okwo kwe tuvudde era siffe tubaaba ekitalo naye Katonda abandooza atulonzemu n'aga nti abantu bakukkiririzaamu ne bagamba gwe bakulembera kakati oteekwa obbawuliriza bw'omala obbawuliriza ffe tetusobola kukkiriza Honorable Nabbanja owehoyima ajjawe oda ye Kampala bwe twandirowoozeza eyandiyambye bannakampala nga misa gwe balonze agamba nti bamulonze ali naye yeegate ku ddoboozi lya Nabbanja atamanyi biri Kampala gwe walaba wano Nabbanja yagaba ssente waziwulirako eza Nabbanja n'akuba essimu ng'agamba nti yakawa abakazi ba bodaboda 400 gwe nnyinza okutuma abakazi ba bodaboda bazivuga e Kampala 20 n'obandeetera ne Nabbanja mu bitabo bye temulimu ababodaboda 200 nga bakyala be yawa ssente kati tuyinza ffenna okugendera kweyolongo information tugibeereko genda mu likodi za Nabbanja mwalimu abakazi abasukka 400 yukira simu gye bakuba nagamba abakazi nakabawe 400 abavuga bodaboda oyinza okundaga stage 5 wano nga ziwerako batano nga bakazi kuba yagamba njagala nnyo okufa ku bakyala kati abavuga bodaboda mu Kampala nakawa 400 kati yalagira kitegeeza n'ekiri e Kampala takimanyi n'abamuwa information bamuwanfu kakati ffe be balonze ekituteesaawo ennaku z'okuyita mu bantu bano tuba tulina bye tubasuubiza baba balina bye batugamba bye batunnyonnyola tutambula tunootinga ebizibu byabwe tutegeera ono afuna empola n'afuna ennyo bwe ndowooza ne Misa bwe yabadde kuba ne mu Central Division waliyo abaavu n'abagagga ekitegeera ffe twagala ebintu bya kesisi okutuula wali negamba tulina emidaala 100 mu katale eginoonya abantu situbyagala ku leediyo twagala batusitule iddi naffe olukiiko tuyite nammwe ab'amawulire ffe tubalina abantu abagala okubeera kwejo emidaala tugende n'ab'amawulire emidaala egyo tugiteekeko abantu
titujagala bwagazi batuleri ku media center bagaye nti twafunye ebifo okuteeka abantu 200 nze nga area councillor bwongamba nti akatale kalimu abantu 200 njagala ngene confirming eddala 200 byogera gye biri oba oyagala kuwa kifaananyi ggwanga obalage nti musazeewo abantu bano balina we balaga gavumenti sente ze yaspendinze mu kalulu kano gavumenti ate nga okimanyi gavumenti ya Uganda etambulira mu kwewola tuli mabanja kitegeera leero ebbanja eryensi yonna lye batubanja lisituuse mu 50%. Kitegeeza Kampala olwo misa ateekwa okutuula ku mmeeza nakkiriza nti ffenna tukulembera kibuga ate ekibuga ekitegeera nakijjamu abantu abeewala. Omuntu ayita olunaku lumu mu Kampala tamanya bizibu bya Kampala ekitegeera era nabadde mmanyi nti misa ategeddeko ku bintu ku bizibu by'omu Kampala era tabimanyi. So boda tukyaziraba nnyo n'abatembeeyi tukyabalaba nnyo faziro ngazi temunnakwatagana mwenna ng'abakulembeza ye yennyini agenda kumala kukwatagana n'abannannyini boda aba security buzimale zisigale ye yennyini misa yennyini yaleeta ebintu by'ogamba nti ababoda buli division yeyambale obutawe yambale ababoda kyofa teyatugamba nti bakawandiisa emitwalo 14 egisasudde nga siraba bwe babyambala babaguza byakutereka waka fa bwayimiridde mu kanso ekirungi babakendezeza kati batono kitegeeza kukendeza ku nsaasaanya ya miwa musolo mu administration na katulabe embeera bw'eneetambula naye tusaba mukwatagane nga bwe muli waggulu eyo musobole okukolera ebintu tugendere ku bintu ebiri ku pulaani ebiri mu nteekateeka ffenna tetwagala kibuga kirimu mugotteko teri akyagala naye teri akyagala kyofu nga boda bwekkirira eno tezirina siteegi we tuli mu batembeeyi lastly twasembayo ebimu ku byasembayo okubagulubya gwali mwala gutuuseewa ngulengera ku TV guliko ekizimbe omanyi ebintu by'omwalo ogwo byalimu enkwe nnyingi nnyo nnyo saagala biddamu nze kankubuulire temunayitayo kukebera ku progress ya biki bye babagamba versus ebiriwo ndowooza tetwafuna na budde bubeera mu nsonga ezo kubanga buli muntu yali azaagalamu kalulu era tetuyinza kugamba nti tulina resolution eziyimiridde nnyo ku nsonga eyo buli muntu yali ali mu byabufuzi najja naawe negga nti ebintu bye tuteeseza ku TV biba byabatulaba kubiraba na kubiwuliriza na kubawa update ku kiriwo naye tebibanga byakolebwa wano byenjogedde naawe nyinza okubuulira kubikoleddwa oba byengenda okukola byendowooza ate bannange ne batabisiima tekitegeeza nti bigenze mu nkola kati singa nzija nga nkubuulira bye twateesezza nga byawedde ezo ziba zifuuse resolution biba bifuuse nga tteeka naye twatwala obudde bungi okuyombera ku TV ne ku leediyo okusinga okubiteeka wali mu mpapula bikole bino byonna bajja kuzimba byali bya ku TV kati ekyo oli azimba kimuyamba kusigala nga azimba nga mweno bwe mwogera kati mulaba nti bayongeddeko working space amaduuka kati wegali omuntu omanyi eyo nakivubo lwakubanga yali eyabadde yafuuse ya byabufuzi buli kisanja naye nga nakivubo ffe bagenda ogigaba nga tetuliiwo oli akugamba ayina master plan ya nakivubo okuva lwe yafuna ekisaawe nga kumpi buli kimu ekyeriraanya awo mwekiri era tewaba akulimba nti waliwo omupya ali mu kwongerawo resolution empya olunaku Misa Kabanda n'abalandi board ba Mwami Nsibambiro bawa hamu na Kivubo stadium kesi sinemu wa plan master plan yawo buli ekirina okubaako bwekiri bino byonna bya bufuzi bino byonna nkubuulira ebibakera ne bagamba ebbaluwa ejjabuzi negamba Nabbanja amo muwa obukuumi omuwe na buli kimu azimbe master plan ya myaka 15 wano
aba alese mawulire mutegeere nti kino kigenda okubaawo kubanga era byabalaga si bye biba biri kwa kikyugundi ground ekitegeera master plan omuntu bw'aba asaba okuzimba ekintu ng'ekyo alina kye bayita master plan agenda azimbako mpola naye master plan bweggwako addayo n'asaba ebigambo by'omusajja oyo byali kiriya yabagamba nze nina master plan yange kesisi yagiyita neeyitako etteeka ligamba bweyitako kesisi eddamu n'egirinyuwalinga kati ofunawo n'otya bakansala bano abazze emyaka 5 n'obagamba nti nno mwatunze omwala ng'oli nannyini mwala akugamba yalina master plan eyamuwadde ebbaluwa yambagambye muwa security talina nagwe yagambye nti okusinziira bakulembeze bwe bati kye bawadde gundi mugerere ku ekyo mumuyambe kagambye gundi agenda kuzimbaawo mumuwe security prime minister n'awandikira minisita wa Kampala hamu agenda kuzimbaawo muwe security ebbaluwa zaali wali ku KCC nga zijjudde naye nga temuli ya kansala wadde ya sipiika lwaki olwoza be bayogera ekyewuunyisa enkwe ziri mu byobufuzi omuntu ajja nga ayina akakaaya nga yeyawandiise n'ebbaluwa n'agamba bakansala batunze omwala naye nga yeyawandikidde DPC oyo muwe full security ontegeera kati nze ebintu by'obufuzi waliwo otunula n'ogamba ate abantu abamu tebaagala mazima kubanga omukyamu ayina abawagizi n'omutuufu ayina abawagizi okitegeera kwefu omukyamu ayina abawagizi wane Uganda omuntu bw'aba ku kikyamu aba n'abamuwagira n'omuntu ali ku kituufu aba n'abamuwagira kati ate kyatuuse nga omukyamu bw'abanga olumu ayina ssente ate kisukka kati olwo omuntu alonda bakansala bwebaba tebayina mannyo galuma kakati abasuubiremu kyekisanja kino ekiddako kuba kiri babayiribiza paka kutuusa kuyisaana kuteeka mu nkola bintu bye mutayinaako yadde idea kati omuntu abalonze kati nga gwefe abe wakaliga singa twali kimwe nga twali tutambula ffenna wamu kubanga nga bwe gambye awo waliwo politics kati ekizibu kye twafuna ye road mayor bwe twali tulina okutambula naye okukola ekibiina ky'ebyobufuzi kyatukosaamu kaawo naye ng'emabega twali tutambula si bubi nga ne bwako ne wabaawo ensobi oba ng'ekoleddwa musobola okufuna bamuggisolovinga ne mutambula naye kasita yakola ekibiina ng'alina okukuba kino afune amaanyi mu kike awo twafunira ekizibu ate ng'omuntu wa wansi takiraba lwakuba Mungu yatusaasidde ne tukiyitako ekyo ekyosi kyayise twayiseewo kyo kyosi kyayise naye batono ababadde bakiraba ate ababadde basinga okukiraba be bano abantu be balowooza nti ba bulijjo nnyo omanyi nti muli ku kigezo nno lulimu kati ngaeyo gye mbadde mugamba nti waggulu waliyo road mayor tetukwatagana naye atukuba muli ku kigezo kati road mayor muyina wammwe era nawulidde nga waliwo agamba nti bali mu ezo ajja kulembera bulungi ekibuga naye bw'anaddira n'akikwasa ekibiina ky'NUP tekigenda kutambula tinjagala kubabuulira kino bali mu ezo alina ekika kye yavudde mu byobufuzi ky'NUP nga bw'olaba abe-NRM badduse mangu nnyo nga abamu tebannabateekana mu gazeeti ne bagamba tulonze sipiika n'abeera sipiika ne depute we mu kokasi zaabwe omuntu atanagenda mu gazeeti abeera atya nga mumukonfaminga nti agenda kuba mukomu kuba gazeeti nga naye ffe bwe tutuuka ebyaffe nga bye-NUP nga bagamba balimu ezo bw'anaaba ayagala atambuze bulungi ekibuga tagenda mu NUP kyogamba omuntu tategeera ye tamanya gye yava kujjako ng'aliko ekizibu omuntu yenna ateekwa okumanya ennono z'ekibiina kye kye zigamba iffe tewali kintu kyonna kye tugenda kukola kyova olaba ku nsonga eri gy'olese ey'omwala baatukuba naye ng'ekibiina kigamba nti abaffe be batuufu nga kyo kyategedde buli lwokola ekintu nga totambudde na bakama abo bakuteekaawo kuba nabo babadde neki twabadde tulina manifesto nga pati mu manifesto yaffe mwabaddemu enkulaakulana ya Kampala era mu manifesto y'ekibiina ky'NUP mwabaddemu ebirungi bye baagaliza Kampala bali mwezo kwagenda okutambulira
idea ye NUP yonna system ena amusobozesa abantu nga bagyeraliikiridde nnyo. Tetugenda kufaayo ku system kubanga system abagirimu baagala kutoola mu butoozi nga batwala. Kati ffe tugenda kuba kijinji ekiwanirira ebyo bye baagala okutwala naye nga tukozesa idea y'ekibiina kyaffe. Ekitegeera manifesto y'ekibiina kyaffe ekisooka kuwuliriza bantu. Okitegeera tuwuliriza abantu kye bagamba amatuugo gali mu bantu. Ffe kwefu ekitusigazza nga ojja n'osaba akalulu abantu ne batakukuba jjinja. Owuliriza ekigambo abantu kye bagamba. Leero bwe nzija wano byenjogedde ondaba wano byenjogedde. Nze bwe mmala obyogera wano naye nno kwefu abantu bakulaba. Rediyo zonna ozisinga ezimu. Rediyo kwefu zijja kugga. Maama bwe mmala okukola akantu kano next day buli wempita bye wayogedde kati ekiri ku interview eno bw'omala ogikola abantu bagikuŋŋaanako nga bagiraba. Kati bwe bamala ogiraba batandika okubuulira kino kyadde kituufu kino kiki. Kakati nga nzijamu ebituufu byonna kubanga osanga abantu mu bifo ebyenjawulo ngaga kino wayogedde kyaba kituufu nnyo. Kati ekyo ekituufu ennyo ye manifesto yange nze nga nze Nakabugo. Era gwe okundeeta wano nnyamba nnyo. Ngenda okudda wali ku gulawundi ng'abantu batandika bo bagyemu omulamwa. Sibe biri ebyogera ku radio nosanga bijjukire tebiriko. Taata awamanda kano basigala bakalaba n'enkya. Oli n'akatereka n'akaweereza munene aga nti wakalabye wuuno kati nange kennyini ngenda okulaba nga eyange ejjudde bweti. Babumpeereza wano wabadde kiriya nnyo. Okitegeera kati bw'otava ku nsonga y'omuntu gy'agenda nti ebadde kiriya. First ye manifesto ye NUP. Matu mu bantu okusooka ebirala byonna ebiri manifesto naye tubitambuliza ku musingi gw'abantu. Kati bali mwezo tomusubirako omulundi n'oku okuva abantu tebannategeera kye bayita bali mwezo. Kwefu ojja kukitegeera nze bali mwezo saamulabye mu kalulu nzize mu followinga nnyo ng'omukulembeze era nga mukyalirako ne tunyumya wanjawulo mu bulamu bwo bano bakwano bo b'otuula nabo toyina amugoga nti oyo ayina olugambo bwe twogera ekintu agenda n'akyogera tasirika. Okitegeera oli ky'omugambye toliddamu kiraba wantu obitegeera ng'olina bakwano go. Kati ne bali mwezo Katonda yamuwa ekintu ekyo talina kintu kyakweka. Era nze mbuulira abantu buli wembeera nti ne bw'anaaba akoze ensobi mujja giraba nti nsobi tejja kubaamu kukuta kwonna era ajja gibagamba. Kati ekiri mu kubonyaabonya bannakampala bukulembeze obulimu enkwe. Kamaliriza ne businesses obwetaliikirivu bungi nnyo bizinesi mu Kampala ezinga ziri mu kuggalawo. Bw'otunuulira ebizimbe ebiri mu Kampala wansi wabaawo abantu ebizimbe bikalu. Mwe ng'abakulembeze tekirina ngeri gye kibennyamizaamu era mukisalidde magezi ki era kiva ku ki? Kati sente z'eggwanga lino sente nga bw'omanyi sente yaffe yagwa ate espendingibwa nnyo naddala gavumenti eri mu buyinza. Kakati oli yagamba mbu kati eri eti okitegeera teri bweti eri eti kakati bwetuuka kweyembeera ayina kubanga ayina nnyo. Ennyumba z'abantu abalina ssente wano e Uganda tebalina kintu kye bagula wano era zirimu ssente. Omuntu atereka akawumbi mu nnyumba wumbi 10 waliwo yasenguse emakindi eyo omu ku bakulu b'NRM ne bamunyumiza buli babbi lwe baadde bayingira nga balina omubbi obuwumbi 3 bonna kitegeeza ababbi abadde bamubba abadde beemanyi. waliwo gwe nawulirayo era ewamudoza yoyo bamubba tisima amagye sima baali babbira ddala abantu nga balina buwumbi mu nnyumba. Akawumbi mu nnyumba ebweru mba nkimayo ekyo. Kaakati bw'abanga omuntu omasobola okuba n'akawumbi alina sente z'abantu bameka kapito w'abantu bameka amuggyako bujjaawo n'agenda n'agula ate kaadi y'amafuta agirina.
abo abalina akawumbi mu nnyumba kaadi y'amafuta aba nayo ate nako takasipeninga tayina okitegeera kakati eggwanga we liri ate gye tugenda abantu bano abaale bulijjo bagenda kusibira ddala amaduuka ffe bannayuganda twali tubagambye embeera bw'etuuka awo mwenna muveeyo mu bizimbe bannannyini bizimbe kubanga abasinga buli omu akiwaako obujulizi nti be bannannyini gavumenti okitegeera ebizimbe biri mu bbeeyi obupangisa teri muntu apangisa myezi 6 gisooka naba nga akyalina capital wano e Uganda bali 15% abasigalawo buli abayingira mu business emyezi egisooka nekigwako nga akyalina capital bali 15%. Amalayo emyezi gye yasasula egisooka sente ezisasula omwezi ogusooka nga giri giweddeko abatagulina ate nga n'edduuka temukyali bintu. Eno yensi ekyasinze okutunza abantu ebyabwe mu kyalo ne bajja mu kibuga ne bejjusa nga ate ne mu kibuga kyova olaba bakugambye abantu buli nnaku kati balwadde ba mitwe. Majority y'abantu bali mu kusoberwa, buli omu ali mu kusoberwa wano e Uganda, buli omu ali mu kusoberwa. Abantu tebandibadde nga bagenda okukunuukiriza akakadde abagenda ku bwakadaama. Manyi kyekitegeeza? Buli agendayo majority bakoze business ne zigaana fumba mmere nga wagifumbidde abantu bwe bali ne basiba enjala ne batagirya. Restaurant neegwa. Nina we nabadde nga restaurant nga ate abantu batumya busukka kubo. Ya 3,000. Ate ye bwe yali ateekawo pulaani yabala abantu batuddeawo n'amaduuka galiwo. Kati ate we batundira tebalina levo tebali levo yakuliirawo. Atunda ya mutwalo ye Uganda yabala okutunda ye yabala nti ab'amaduuka ago bajja kulya emmere ya mutwalo era n'ateekamu ebintu ebijjamu eyo levo y'emmere gyagenda otundira awo. Kati babeera mu maduuka gaabwe ne balinda nakati atambuza mu busowaani mu kasero 3,500 agireete ate nga ne 3,500 omuntu agula edduuka ne zimubula. Kwefu abantu genda olabe nga banyuka batambuza ebigere nga badde ewaka. Era abagana tulabanga bano abeewaana bagamba muno emmotoka nnyingi nnyo. Akatale k'emmotoka kajja e Uganda si buli avuga emmotoka nti yagisasudde. Kasita oba n'endaga muntu wano osobola okuvuga emmotoka n'akweyimirira zonna zirina okugwayo ababanja bo babanja bwe bazisika bwe babanja. Okitegeera? Kati nze mbabuulira ku bantu 100 abali mu kujjuza amamotoka mu kkubo abantu 10 be balina emmotoka ezirina kaadi zaayo. N'amawanga amalala gatambulira mu mogeji tebayumba bali mu gaaloni kati enkola bwekyo bwetambula era wano yaz'amaanyi ya bubbi kubanga obeera mu mogeji wano n'obulwezi gisasula myezi 2 gye yakuwa omwezi ogwokusatu gw'otalirako okusasula ne zibula. Wana abantu bavuga emmotoka ng'agivuzeemu emyezi 3 ne babye anti asasula tebagamba nti no kakati osasulayo 2 okitegeera obiranga babiranga osasula obukadde 2 ne bakuwa haliya okitegeera ya milioni 45 mbu ne bakuwayo emyezi 2 n'otandika oddemu osasule okitegeera okwewandiisa okufuuka mmemba wo okugyayo emmotoka eyo obukadde 2 membership emitwalo 15 n'ogenda n'ogijjayo. Kakati abantu kwe bayimiridde okwo n'agenda mweno boni n'ajjayo emmotoka n'avuga n'ateekayo 2 n'agivugira egyo emyezi 3 ne gikola ki nekiggwayo ate agizaayo yagivugayo emirala 2 egy'empewo gy'emyezi 6 omuntu gy'avugira kati emmotoka bw'agizibwa eddayo. Kyokka kwefu ana Uganda temunnabitegeera nze ntuula n'abantu ne bakuwa olwali ne bagamba kati eyo eddayo sawa yonna bagikima bagiyoola. Kati tukoze okuzza embeera engulu toyagala kunjooza wano kati kyoliko kwefu sajja bagende abantu abali mu Kampala kuliko omusajja ali ku TikTok okwo oba yavuddewa
annyonnyola ebintu ebiri mu Kampala n'osirika ayogera luzungu nga lungi nnyo oba AI gwe boogeza oluzungu ekiri wano wakitegedde. So buli ayingira ekibuga Kampala omuwa magezi kuba buli lunaku kiyingiza jangu nga weetegekise okufunamu n'okufiirwa byombi bibiri ojja nabyo era sikyawagira nnyo bantu kutunda bintu waabwe mu kyalo kujja kukola kati ekiri e Uganda ekisooka abantu si bateeketeeke ekyo namwami Balimwezi yakiŋŋambye naŋŋamba omuntu atunda enjuye agenda akola bizinensi naye nga ne bizinensi eyo tagibeerangamu tategeera bwefuna kati naye nga alabye bulabi nti gundi akeera awo n'atunda engoye azisuubula bweru n'agenda wali n'atandika okusuubula engoye n'engoye agenda ozisuubula nga bazikwata zasoose okutuma bamugamba kasitoba n'omutwalo kakati jjukira ssente olumu watunze kintu oba weewoze neewole mu bbanka eno looni etambula teyinayo obudde bweyimirira kati ebintu bigenda okutuuka bituuke wali enakawa nga yabisuubiza mutwalo nga kati ebintu bye wasuubiza omutwalo gwa ddoola oba ebiri birina okusasula ate omutwalo ogw'omusolo kati ogwo ng'ate nagwo tokola ki era waliwo ebintu awo nga bannannyiniwo kuva byatuukawo tebalinyangawo baabyesonyiwa nti bannayuganda tebasomesebwa gavumenti oba okuwaawaawa abantu bano ssente zeebawa singa yasalawo n'esooka esomesa abantu kubanga omuntu bw'asoma ayiga yensonga lwaki omuntu atandika okusoma pulayimale okitegeera mpaka ku yunivasite nga waliwo buli naku obwongo obukyusibwa omuntu ateekwa okuyingira bizinensi yonna ng'asomeseddwa omuntu ateekwa okumanya nti omuntu ateekwa okutereka ng'afuna bwekiti omuntu ateekwa okumanya nti obudde bw'oyonoona ziba ssente okitegeera kubanga kati abantu abali ebweru wa ggwanga bwe bajja wano tawulira nga bakugaba bazze kuwumula wano bw'ovaawo n'ogenda ebweru w'eggwanga ogenda okuwumula weekomyawo wekka wano oba nga ali mu kkomera nanti gwe wagenza okukyalira saawa ku makya akeera kulekawo akola night shift n'akola emisana osobola okukyalawo omuntu n'okyalayo wiiki n'ogimalako nga tomulabyeko naye ng'ate oli mugenyiwe ng'oli mugenyiwe tebalina budde bonna bwe bali mu kuzannyirako kati wano tekisomesebwanga ku bantu nti obudde kikulu nnyo bwe bumu ku bwavuwaza abantu kati wano tekiriiwo naye omuzungu yakisomesa buli muntu n'akitegeera nti time is money nkola essaawa 2 nkola 3 kati wano tekiriiwo omuntu azikola n'afuna akakadde ke n'alaba nga obugagga buzze nkya n'omukubirako n'agamba tikiwulira naye nga gavumenti tefudde ku bantu nakyo mukitunuulire tefudde ku bantu agwa yaagwa ate babaagala baanaku omuntu omugagga tafuga singa ate babaagala banaku tebaali batereddewo PDM kakadde akakadde okamanya e Uganda kwefu bwe nkakuwa ogaggawala naye otandika ki batandika batugamba batandise enkoko kakati buli gwe bawa akakadde talina kifo kituufu kuba tosobola kasasulako dduuka n'osigala ng'ate oyina kapito buli gwe bawa akakadde wa street yo gwe bali mu ggoba majority ya PDM era ntambula naawe awo mu ndeeba bwe balina be baakawadde abo naddala b'enaalemu be baziwa bonna basala byennyanja ku kkubo basosola ffene okitegeera bwe bamala olw'eggulo nga kesisa ejjeemuyoola eggulo lyeyafunye akakadde kati bw'afuna akakadde ng'asooka yeepikaapikamu abadde aleeta ffene 5 ng'aleeta ffene 2 kano akamotoka kakesisa akatambula kaba kagenda nga kalaba biffene 2 kakabibbowa kabitwala okitegeera nga naye bamukwata bamukuba ku sitewoolo mu kkooti era tewali muntu gwe tebakulimba bantu bonna be bawadde PDM tebalina bifo we bakolera ate omwaka bwe guggwako komera babateeka ne mawulire basooka ne babawa warning ebule ennaku 7 buli yatwala ssente akakadde okakole teryazirina abamu ne bazibawa bamala wiiki nnamba nga basajja tebasula waka banywa bunywi mwenge kubanga tewali gwe basooka kusomesa
kyekiri kyenkugamba nti omuntu bw'aba ayagala kufuga ng'oli munaku yeefuula akuwa eno bw'abyonoona kubanga bw'oba tosomesezza bantu bano n'okeera ku makya ng'obayita bw'obawandika bw'obawasene nga akugamba bugambi otunda ki maama ntunda ffene togenze kulambula kulaba ffene wamutundira wakkirizibwa omutundira okitegeera ye bwe wakkirizibwa wateeketeeke ye okumuwa ssente tumutadde ku mutindo ki asobole okubanga bw'atunda ffene oyo buli nnaku aterekayo amagoba ate naye n'alyako n'asobola okulabirira abaana n'asobola omwaka okuggwako ng'akakadde kaffe weekali tewali gwe baawa kakadde yakatereka ogenda kulaba amakomera ate yagambye ngendo basiba maama size sente ze yatadde mu kalu oli omusajja gundi yagambye ngenda kasolo yagambye tewali kisonyiwo kyonna twali twabasonyiyemu zino ennaku byonna bibadde bya kampeyini bagenda kubakwala ate bagenda kubasiba kubanga omuntu bamuwa akakadde n'onoona obulamu bwonna bwonna kakapidyemu kadde kalina omusibya kalina omuteeka ku dduka bamukwate n'ebijanjaalo bye ng'adduka nabyo buli ssaawa amala abawa akalulu bamuwa akakadde n'abagamba tuli naawe n'abawa akalulu ne kaggwa ne bamuyoola ne bamukuba eruzira ye kyekibuga Kampala bwe kiyimiridde lasitire mulina bweyo nteekateeka kituyina abakulembeze abapya abazze ababadde tebali mu bukulembeze nkiwa mu kanso mwafunyeyo ku bapya abatabaddeemu nteekateeka eriki okuba ku street bakiyita gumite okubagumya babeere gumite twatandise okubasomesa n'okumanya engeri ekibuga gye kitambulamu kubanga kwefu byolaba wano birala n'ebiri eri biba birala mu kanso kyova olaba bwe tumala okulondebwa tulina kye tuyita induction batutwala ne tusoma osomesebwa era bw'ofuna abakulembeze abalungi ng'obasanzeeyo bakusomesa n'engeri y'okukuumamu ne bwe ziba ssente z'ogenda okufuna kubanga ozze kukiikirira abantu omuntu ayinza okulondebwawo nga yatandika anywayo ejjuba y'omwenge egyo ne bamusasula obukadde obwo bw'owulira obubiri 8 n'asooka anywa omwenge olunaku ku lunaku nga asula mu bbaala nabalabako wano nze nalabako MP twali tumwagala nnyo wano yali alina lediyo kwakola ne bagenda bamulonda yanywa bino ebisatu ebibiri by'emmoroka yabinywa ate yatulanga wali Kasumba Square wali najjuzaawo n'abinywa ne biggwawo okitegeera kati n'omusala gwonna n'agugyayo mulooni n'abeera ngaawo nga tazeemu kukola kubanga politics si mulimu oteekwa okubaako omulimu gw'okola buweereza bw'abantu kati akakasaala twafunako ne kansala olwamala okulayira ne bayitamu nabo bajja kyekigendererwa kyabwe era bajja kati abantu mu bulamu baba ne pulaani nnyingi abantu bano b'omiitinga mulimu abalungi mulimu ababi okitegeera kakati ekyo nakyo ekizibu kyabaawo era nekiwandooza n'ebibiina bwe baavaamu kyabaawo ebyokuyiga kubanga ffe ku Sitewolo abenalemu bagendanga bana naffe twafunayo abenup abagenda kakati bwe batuuka awo omwana bw'atuuka awo bwe mutasooka mugayidinga oba najja nga tali guided from pate gyavuddemu nga bwe kyali ewaffe okusooka wakira nti n'obudde obusomesa abantu tebwaliwo kulwanagana na gavumenti kola ki okitegeera kati bwe yatuukanga wali omuntu basobola omulonda wali n'atuuka wali n'aba nga ate owenalemu ye mukwano gwe obadde okimanyi ekyo nga yamuwa ku magezi nga gwe yeebuuzaako kati ate waliwo ffe balonda nga buli kyolina okukololooza olina okwebuuza ku pateyo okitegeera nti ne bwemba ngenda nze ne bwemba nfunye nti ngenda kutambulako ngenda wantu wonna nga nfuluma ggwanga lino nyina abalonzi bange abalina okumanya nti siriiwo ngenda okitegeera kubanga waliwo abantu nga buli lwe batambuza amaaso nga tebandaba babuuza nga taliiwo okitegeera kati bwemba nvaawo nyina obbaga ngenda ku nsonga bweti kyobola ne mateeka agaffe ag'ekitongole bw'oba ogenda Lord Mayor olina okutegeeza ofiisi ya Speaker neya ED ne Minister nti siriiwo ngenze
era road mayor bwogenda olina okoma n'okolera council report zino zengendo zentambuddemu ku lw'ekitongole kuba bw'omala okulondebwa oba tokyatambulanga ggwe muntu naye kati bali bagamba bagenda kusoma abagenda ate ng'etteeka libakkiriza okugenda okusoma kati tetumanyi oba basoma so waliwo enteekateeka mu bayisaamu mugenda okutuuka wali n'ekibiina kyaffe kirina okubasomesa ffe tulina secretary general omulungi secretary general waffe oyo omulaba mu Kampala temwamukuuma bulungi nedda ati ekyaliwo ako si ke bayita obutakuuma bulungi kalulu akalu ke batwazizza emmundu tekaba nti tebakakuumye kubanga gwe oba tolina wadde ejjambiya oba ogenda kukola ki era osanga omuntu ng'aseka okitegeera n'omubuuza omuntu aze n'emmundu 100 bakutadde agenti omuwali omukola ki ekyokubiri akalulu kati kankugereza akalubongo yayakawangula ate genda mu likodi lubongo ya mu Kampala Central yakyasinza ofuna obululu obungi mubaze besimbawo genda ku Google ononye obululu Honorable Nsereko bwazafuna ononye obululu bonna bababu baani bwe baze bafuna obululu omutwalo gumu 8 lubongo yabwe yafunye Nsereko aleta afunanga bulu wadde ogumu 7 genda ompe likodi nga abulina Misa bwe yazze ne yereguula tebasuubira nti babbi obululu nti lubongo yanaba kubanga bagenda ne beewa obululu 1000 ezo mu State House kati ne bagenda ngene walala nayo babbayo Summit View ne beewa obululu 3,000 nkulayirira omukazi oyo nga mukkiriza akwate Quran agambe nti abalonzi yabafuna abaddala nga si babbi kulonda mirundi na kutiikinga bululu ne bagenda batiikinga nga bali mu kifo kimu mu ttale sente emu ne bawezaawo abantu abo babwala nga mukkiriza akikole agikwata alayira agambe bw'ati teri kigenda kunuma nga abantu babbye bululu nga tubalaba bakutte Quran nga bakutte Bayibuli nga babbye obululu bw'abannaabwe ne Allah nsaba bakube balayi mu Bayibuli omwo ne mu Quran ze bakutte nze nkubuli tosobola kubanga okwata ekitabo kya Katonda ku bululu bwabbye obululu bw'abanno bali maziga akalulu kano Katonda aba yakkiriza dde omuwanguzi era ffe tetugamba nti omuntu oyo teyawangudde kubanga abantu baba bamulonze ne bamuwa akalulu gwe ne wetuuza mu kifo ky'oli naye njagala buli omu mu ddiini mwagenda okukwatira ekitabo alayira amazima Katonda mu ggulu ndayira Allah kale ebibbeera tebajja bifunamu mirembe gye ndimu yennyini mwentambulira era n'edduwa zennyini ze twogerako zonna ezigamba nti Allah ajja kusasula ziri mu bitabo bya ddiini naye nga mwabbye nnyo obululu bw'abannammwe bantu mmwe akalu tekanoonyezeka ekyannumye abantu abaadde baagana n'okunoonya obululu nga balinze bulinzi kubba bululu bw'abantu osanga omuntu nga yaganira ddala okunoonya obululu omuntu wa opposition omulaba ekinnuma kwefu ekibiina tekikuwa ssente kati kangenze mwene UP nfunyeyo kaadi nina okunoonya ne ssente zonna zennoonyesa akalulu abantu bamanyi okubuuza ekibuuzo ekyekisiru mbulwaki wateeka ssente mu kalulu muntu takimanyi nti mu kalulu olina okukuba t-shirt ezo ziba ssente takimanyi nti mu kalulu olina okwetunda ezo ziba ssente na buli nnaku abantu b'omiitinga okugenda okusisinkana kaŋŋambe okutambula obwo mukati olaba nawangudde nsobola okujja wali ewa muganda wo kato ne mugamba oli otya nempitawo nengenda wali nzekka naye mu kalulu tekirina we kikolera makulu nga ntambula bwomu mu kalulu omuntu alina okuba ttiimu y'abantu 10 oba ne ttiimu y'abantu 2 b'otambula nabo abantu abo tosobola basiibya njala abantu abo emyezi 3 gye tumala mu kalulu baba kuddeire besisi yakulyako gw'olina obbaliiza kubanga baba ku kalulu ko okitegeera gw'olina okulabika nti facilitation ebayambako okubanga mutuusa obuwanguzi mu bufune gyo abe nale mbakozesa ku ssente ya musolo wane ya gavumenti ne bakwata obuwumbi ne bagabira bakandidate baabwe genda onoonya akalulu
olunaku lwe twagenze mu kulonda mu nnaku 3 lwe babawadde sente ezo zabadde zaggula ndowooza abagenda za kukabba okitegeera omuntu n'abeera mu kalulu nga takanoonyeza tamanyi na bulumi bwako n'agenda bamulangirire nga munno anoonyeza akalulu n'asiiba enjala n'asiiba nga tebanywedde mazzi ekyemisana ne bakirya lwaggulo bali mu kwogera n'amalusu ne bagaggwa mu kamwa basaba abantu bululu nojja ggwe watuula butuuzi wali ewuwo nojja n'ogenda ku talingi nojja mbu oda weeri egamba bakulangirire tewali Mungu tolooza nze nkubuulira Mungu tayinza kuwa abantu abo mukisa mu ssente ze bagenda ofuna ne bwe ziri babaana baabwe n'abazzukulu baabwe tebalizifunamu mukisa teri byanfuna muntu byatatuuyanidde nga biyise mu makubo matuufu bisigala ku nsi nga byeyerudde bwe biti nkubuulira tebisoboka kakute kansala feel your pain because abantu abenjawulo mpuliddeko nga bali mu bulumi bwe bumu naye katusabe Kampala waffe ne Uganda yaffe eterere tutukeko mu kiseera nga naffe tubuukabuukanga njiibwa mu kibuga Kampala ebisigadde nga nabagamba nti ku mulundi guli mbadde siina nnyo access mu bakulembeze ba Kampala naye ku mulundi guno ekisanja kino ekitandise tugenda kubanga ebifa mu kanso nga tubifuna butereevu bateesezza ki bagambye eki tusobole okubanga tutambulira wamu nabo ewa road mayor musajja alugirwe luggule nnyo musajja waffe atayita ku muntu nga tamubuuzizza musajja waffe kansala tumuyina atujja kubanga tumanya ebintu ng'ebitambula kibayambako nnyo buli oteeka wansi awo komenti yo kugambye obutambi abufuna ne comments abaziraba oteekawo n'asomamuko mu ngeri yaffe ya channel eno eri very distance osobola okuteekawo nti awo nze mbadde nteesa bwe nti bajja manifesto obulamu ne butambula otherwise era ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa 2 amazaalibwa amalungi eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka obusigadde bwe naali bawadde ku mazaalibwa ago ngenda baddiza video gye twakola omwaka oguwedde ekyali very relevant njitunuddemu naye ne ngamba nze navaamu ebigambo bino so bagenda kugibateerawo awo so mazaalibwa ge olunaku olwaleero boyi waffe okuviira ddala nga tukula has inspired us tuzze tutambulira wamu naye yatukuzizza ku mulembe gwe guno okuyita mu music yogera ne kubali mu kumuwaŋŋangusa nabo tebalifuna mirembe wadde balina emmundu balina ki teri alifuna mirembe mu nsi muno abali mu kuwaŋŋangusa Kyagulanyi enkubuulire ne bamujja mu nju ye gye yazimba obulamu obw'ekivubuka bwonna yagikolerera ekitegeera asula adduka wanadduka wali bali mu kweyagala ekyokubiri be bantu abali mu muvumira ku mikutu jangu baagala asembere nalabye omusajja mukulu omu vaayo gy'oli gye weekwese vaayo gy'oli ayagala bamusibe be basibye beesigyabo bannyini abasajja basiba wali batuula wali banywa mwenge gwabwe mu giraasi ng'ate baalooya amuleke bamukubireyo gy'ali tamulumirirwa nnyo kubanga era tewali nnyo kyamaanyi kyayinza mugattako nga bamaze omukwata tayina nga Besigye bwali eruza omanyi nakugamba omuntu batuba Besigye eruzira n'agamba mbu Besigye avaayo ekiro n'agenda mu bbaala n'anyumirwa obulamu ng'ali Uganda wano ng'ate musajja mukulu ategeera kati bye baliko ne ku Kyagulanyi era kyovula abamukaka vaayo gy'oli bw'avaayo batandika okwogera enviiri nga si nkulu okitegeera bamwagala mulaba nga abonaabona nga yasaanyeewo oba nga bamusse nga bw'olaba Muwanga Kivumbi bwali kati waliwo leve eyo nga ne Kyagulanyi bwe bamwagala kati awangaale Ssaabasajja Kabaka ne Maama Nnaabagereka agerekera Obuganda. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine.